nakugamba fere tukola video egenda twokesa nedda nziza banga nga mbagamba ekintu kino nti waliwo yasayininga endagaano ez'ettabbu naye zigenda mmuleetera ebizibu era essaawa eno ali mu panic mode sheyalinga video nakugamba video yange tesobola kukusibya kubanga eyina evidence eyange si propaganda si waayiriza bino bya ddala so kakati abamu ku bulijjo kumwe mungamba simanyi Ruto ono ye Ruto mu UN Security Council so kati bwe bulijjo ayina Thomas nga tomanyi lwaki NATO eri mu Kenya eno UN Security Council nakugambye UN Security Council esobola okuyita mu Rome Statute nejja neekuba omuntu Ruto kino kyayogerako gye bayita Rome Statute wereza futu soja wereza munna Uganda amanye lwaki ayina okusituka azanye 20% bulijjo gye mbagamba era amanye lwaki 80% eri bweru lwaki His Excellency tava ku nnyonyi era lwaki ba politician yabo bakola comedy waabwe n'abatunuulira bwati mukitegera nawe munna Uganda saagala bwongo bubere infiltrated by politicians oyina okubeera revolution fete tutunulide just byakalulu akalulu ako tulina message gye twagala okuyisaawo yensonga lwaki tukayingira era tulina okukayingira tuyiseewo message naye nze mbagambye 80% ne baba sniper ab'ettabbo tubafuna eno ebweru nga tuyise mu Rome Statute eno UN Security Council meeting weewulirire Ruto kati ogenda kutegeera lwaki NATO eri Tanzania nagambye ze mu lutalo lwa de-dollarization naye ate egenda kuyita mu Rome Statute ebakubira omuntu just watch this onosemei Ruto in this assembly hall to call upon the global community to transform the UN system in order to achieve a consensus-driven, rules-based multilateral system which works for the people of the world in their diversity. It is time for multilateralism to reflect the voice of the farmers, represent the hopes of villagers, champion the aspirations of pastoralists, defend the rights of fisherfolk, express the dreams of traders, respect the wishes of workers, and indeed protect the welfare of all peoples of the world. In the face of the most urgent crisis of our time, it is now clear that the international community has fallen seriously behind in meeting its targets in both climate action and the implementation of the Sustainable Development Goals, as well as their underlying enabler, peace and security. We as Africa have come to the world not to ask for arms, charity or handouts, but to work with the rest of the global community to give every human being in this world a decent chance of security and prosperity by taking necessary actions, mobilizing adequate resources for investment, confronting security challenges, and resolving conflict as we all make our contribution to global prosperity. Kati ndowooza leero twejjeeredde kati mwena babadde basharinga video zange abantu nga babakayanya leero twejjeeredde siwe kiri Uganda is a global community era yensonga lwaki mulya His Excellency Kyagulanyi ng'akozesa nnyo ekigambo the world is watching ensi ebalaba byonna mu bikole naye ensi ebalaba nga tuyita mu Rome Statute article 13b article 7.1 mu courts not 71 it is article 7.1 of the Rome Statute yerimu emisango gyonna UN Security Council ye activating Rome Statute nakugamba fete twetaaga bino bakano ebogera muno simanyi mweyiwe ku street simanyi mujje mufune ebyokulwanyisa mwe lwaki tulwananga nga mwayingira endagaano omusajja yayingira endagaano lwaki babasika nnyo mugende mu kintu ky'okugira abantu bakozesa muno mukozese force mwe kalakase biki ebyo mugende ne majambi ya mweteme bano wali ebera conflict resolution webeera naye senga onajja n'akuba ate olowera oli mu civil otegeera oba ogize ba civilian that is excessive use of force on civilians naye ate wali babeeranga conflict resolving kitegeeza maliza two parties nga maze ne mukola ki ne mukanye kibadde kibalwanya naye ono preachinga tubeere non violent such that ono tumukwatira mu kintu kye bayita use of excessive force on a civil what on civilians
Okitegera ono kyapika ate bali bo bagala conflict resolving yenzo lwaki wagamba twewa ku street twekakala kase bichi ebyo obitegera naye munna Uganda 20% yo gitegeke bulungi ogizanye bino ya politician bali mukutuzanya simanyi bano bekutudde simanyi bagala kola bibiina. Let's focus on mpuga mukubete mujjamu we mukuba mpuga parliament tugenda jinafuya kubanga kati twakafuna yo 18 abake gatamu kimu then tuinayo abalala tuolekera Anita Amongo na sente ya Zilia we tuva kwa Anita Amongo tugenda kuba mekona katono we bati tuyingire ministry ya finance Matia Kashaija naye tumina byetu mwagaza kati parliament yes actioning amateeka gonna ebere wedde globally Matia Kashaija yagenda nakukutanga asaba zironi buli wamu naye tubera tumumaze tekyali loni ebere baweebwa olide nga balina corruption scandal kicho olina okukola bonna balina okuyiibwa awo wetuli so obanga tobanyi bwongo wa his excellence Kyagulanyi. This is a short video for today kankome wano tujja kusinkana encha just njagadde proving ku kyetubadde nga twogerako nga bamu mumpoleza anti Ruto mukwano gwani Ruto bino byonna byayogera Kenya teri kiriyo akugamba lo mu statute nti UN Security Council esuuliride nnyo omugaso gwayo egusuuliridde wali kati mvocha kutukiriza omugaso kyebagala kutukiriza omugaso gwani baga okay tuwe base tukirize endagaano zaffe waliwo chairman wa NAM yarumba NATO yarumba NATO kati oli alina obusungu bwe obwa dollarization already World Bank ina obusungu bwayo obwa gold currency then bagenda kwekwasa UN Rome Statute oba ICC agreements. We are going there. Just watch the space. Move ku politician. Bano basimanyi munze njagala kujjayo gundi. Those are politician batuzanyira byabwe. Tugenda kusula system yonna petwagala eveewo. Tebatubuulira mu bagala bifo mu parliament baberewo. Fere tuli ku byabufo. Twagala system yonna eveewo. System eyo tuyine endagaano egirwanyisa yeno Rome Statute ekuba constitution ya Museveni byonna nebirimu ne bigenda. So muna Uganda Futu soja jimu atamanyi luzungu muvunulie mutambuze video eno paka ku commander Edi Mutwe ajirage ba futu soja azibona bonna. So ayagala continuation ya Ruto njina Justice azemu ako katono nenge eyogundi abadde mpamvu nyo speech Justice azeke wali omulamwa. So respect fighters, we are in a revolution, not politics as usual. Don't forget that. Yes, oli kuyugi update CV ko sinzo bango tuliriza wali kwekumira ku mayoga no gomkwano gwangale yampuliriza makulisa nnyo obwakedde mbukulikeyo nnyo wabula gwatana kubango otweyunga ko kutegeeza nti kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko ojja kubango osobola lungi nnyo twegatako gomkwano gwangale yampuliriza abali mu diaspora abali Qatar, Oman, Dubai, Saudi Arabia, US, UK mwenna mbalamusiza ko nnyo mikwano gyange mwe bali kwekumira ku Yugi Update CV nabagamba bapya organic bagamba nti obango ine ekirwadde kikutawanya ulcers bizimba byabakyala pressure hepatitis B. Hepatitis B twategeeza endwadde y'ekibumba bakubireko ku note 778 11 359 n'oba oyinayo waka ejobeera ngumanyi waliyo omulwadde osobola omuwa ku namba y'essimu nasobola okuba nga ayambibwa. Bangi baganda bamwe balemedde okugenda e Bulaayi olw'ensonga nti ekirwadde ky'hepatitis B bakooneko basobole okuba nga muyambibwa. Kakati nno tukutegeeza nti nno gwayagala otusindikira obuyambi ku channel yaffe eno gwayagala tuwaka data tutegeeza tusange ku +256 7601 26 756 ojja kuba nga otufuna bulungi nnyo baganda bange mmwe abali eyo abampuliriza. Kakati nno ensonga weezito weziri sina kyengenda zongerako kyamaanyi nnyo buli kimu mukiwulidde mukirabyeko nga womanyi omwaka guno mwaka ogujja ogwa 2026 akalulu kengedde naye weetegese otya oyimiriddewo otya abasajja nga banaatulwanirira tebagenda kukeera bukeezi ku makya batulwanirire obuyinza bwabwe buli mu mikono gyo na mu kusalawooko bo okuvaayo kulwanirira. So olina okwebereramu naawe n'olaga nti obwagazi ekimala kimala jukira nti no tugenda mu protest vote kati olina okwebereramu buli ango buli mbeera. Sigenda kwongerako kusukaawo nze mbagaliza olunaku olulungi
wabula gwagala okukomentinga osobola okujja mu comment section n'oteekayo endowooza yo nesobola okuba nga erinkingibwa ku muntu oyo gw'oyagala. Mbaagala nnyo, mweraba.